Banansinga tulonda tusoka tujjewo excitement oba mulanga da kitufu kaso sambi yadde abakolera era nga aweredde n'abaana amasannyalaze agaleese ekyasanze obululu obusatu mu bokisi obululu 9 kyekyaki aye bwaba bwato bwe yasazeewo nti amasanze ngenda gabajjako endowooza bwe yakoze bwe yamugambye naye nga si kituufu omanyi Faluuku obusema mbuga nti guno omukono we gugaba guno tegulina kukola ki kumanya si bwe kiri kati nze mbadde nteesa nti amasanze ago wadde yagajjeeko nekyakoze si kituufu kuba sente olwadde ne boogajjako ssaawa zino zewateekamu teswa kudda baamukuba akalulu ayina obusungu awoza bamuteekako nuupu ekibiina kati mwami Nsibambi takyayagala kumanya biri mu nsi kyova olaba ye ayogera nga bw'agamba amasannyalaze agasikayo nga bw'akola ki nga bw'ayagala kubanga ye alabika yenyiye. Amazima gali nti Nsibambi buli muntu agende wa pulezidenti ge gabozi gatandikirako ngenda kutaasa baki ne Mawuwe yali agendayo kye yakola ngenda kutaasa basibe nze ntesene mwami Museveni ate ne Nsibambi gyagenze ava ayogera yatuuse ekisana nko contradictinga ajja n'atugamba naddala nze ensonga ya Zedriga eyo yalimbye yakubye Blanda ensonga yali ya Interreligious Council. Waliwo baganda baffe bangi abaakatwa mu Uganda yonna mu byobufuzi ebibaddewo bali mu makomera bali mu kuvuna entwabanga okulonda kwaggwa ng'aliwo chance yonna nga President Museveni asobola okuta abantu bano babate wabula sikaana muntu agamba mbu tebalina musango gw'oba ogamba nti tebalina musango katuteeyo babiri ababo abali mu kkomera gw'oteeyo babiri bagende bakiikirire. Nsibambi omulaba avuga ekintu kyavuga tukkirize gye kitutwala kyo kitutwala mutuggwera wa mwami Museveni kubeera mu kyama kya mapinduzi. Nsibambi yalayidde talina kyayagaza be Mawokota talina kyabeeguyako yalawatudde ku TV nga balaba n'agamba n'omwana wagenda mulambira obutakola ki obuteesimba Mawokota talina kyalumirwa baba basibye bate baba basibye omuntu atayagala baana basome nga alina obusobozi obufuna basale ezo tashakulimirira bwe basibye. Kitalo nnyo bannange abantu abafa waliwo omuwala wa UCU gwe basse waliwo nkuba kye yakomyewo naye yattiddwa Diana Skies naye ne bamutta mukyala wa DPC naye bamusse ne bajeno nabo ne abamu ne bafa nebo bafudde bulwadde. So ndowooza tutandike n'ekigenda mu maaso bannange abawala okufa okugenda mu maaso kye kigenda mu maaso ekigenda mu maaso kiyitibwa kufa ekyenjawulo okufa kutya era mu ngeri ki wano ndabawo engeri gye bassa omukungu wa university etiisa mbu omusajja eyamusse ate we yamaze okumutta n'ayambala ekiteeteeyi kye najja n'asaba omukozi ebisumuluzo ebiggula oluggi omukozi adde akanyaganyaamu n'amugamba n'obuuza mukama wo naye ng'onalabira ddala genda omubuuze n'agamba yo wayikwata kyokka yagenza ate okufuluma bano okuyaayaana ng'ate oli ataawa nga ava kumutta okufa bwe kutyo bwe kutambula kati tomanyi oba ye yamusse abadde nakigendererwa ki nze naawe bw'olaba waliwo omwana gwe basse Nnyanama ono yabadde Kadaama ono baamusse naye nga yasindikira bbaawe ssente okola saaluuni boyfriend ne supermarket yagenze okutuuka nga tebiriiwo nga saaluuni eriwo tamukiriza girinnyamu eyabaddewo nga tamukiriza girinnyamu naye nga atona akakasa nti saaluuni byonna ssente zibadde ki zize kyamuviiriddeko okumutta si gwe baatemyeko omutwe yamutemyeko omutwe kati oyo nabe biri awo omulala ani yafudde awo tubaddewo ne Diana oyo twamukolako dda wano naye byamutuukako mwabimanya baddemu ssente n'abagagga nga mugamba Bukedde yagambye nti bino birimu ssente ate era birimu n'abagagga ne bizinensi ebyo ndowooza twali nakola ekifaananyi ekigazi wano eno mu Mbozi mukati ne tubalaga biki ebisobola okuleetera omuntu okufa ndowooza kati Mbozi mukati efuuse ya nsonga nnyo mu kuba tooki ebintu abantu bye batanalaba abamu ne batandika n'otuwaayiriza nti ffe tuwaayiriza omuwala twali tetwogera ate ku ye naye twali tukuba tooki engazi
kubasigalidde biki ebireetera abawala bali mu bulamu bwe butyo ebisobola okubaleetera okukola ki okufa bwe kiba nga ne bukedde etuse n'ekikuba nga bwekito bwe kiri kati prediction yaffe eba y'amaanyi nnyo nti tusobola okuteebereza ebintu ebituufu bingi ate ebituukirira era bingi bitwogerako wano eno mu music muki Mwami David n'abyogerako bolumu Duncan oba mawobadda yasoba ne tugamba nakyogera wano gundi yakyogera tutandike naliwa oli abadde dean of student abadde akulira abayizi kakati abadde akulira abayizi tukube tochi kakati abadde akulira abayizi yafudde naye eyamuse yamusanze wasula okumutemula era bwe yamuse n'afuluma mbu ng'ayambadde na lugoye lwe kyokka ennyingira y'omuntu ono teyategeerekese era ekyewuunyisa ku muntu ono mu nnyingira ye yayingidde atya nga tasobola kufulumira we yayingiridde ate n'asaba bisumuluzo kitegeeza bw'oba otunuulidde mu kunoonyereza ffe nga bwe tusooka okukuba toki ng'obudde bukyali twandigamba nti ono ayina eyamuyingiza eyabadde ayina access ku nju eyo singa kindi omugenzi yennyini eyafudde kubanga n'asobola n'okufuna ekiteeteeyi kye okujja osaba ebisumuluzo kyokka n'omuwala eyamubuuzizza wadde yabadde tamumanyi linnya naye asobola omudescribinga yabadde afaanana atya nti yabadde mumpimpi wakitema muddugavu ali awo okitegeera nga amunyonnyola kuba agamba wamusaba ebisumuluzo n'amugamba yasose n'agamba sibiina n'amugamba woba genda obuuze ani boosiwo olw'okuba omuwala ono yabadde asuubira nti ono era ava eri mu kisenge sina kindi yabadde atera omukola ki n'akwata ebisumuluzo n'abikola ki ono naggula obulungi n'akola ki n'atambula n'agenda mu kunoonyereza awo ddala ddala w'oba otunuulira nti bano wamala okugenda wayise ebbanga n'abaana mbu babadde bazuukuse okitegeera kubanga baawulidde ng'ayogera noono abaana bwe bazuukuka ono afuluma atambula akola ki agenda bw'agenda bano bagamba ye mami aliwa bagendayo okumulaba mu kisenge gyali basanze ataawa bagenze okuyita derevu muteekamu okumutuusa ku ddwaliro ng'akoze eki ng'akutuse basanze ataawa nga musale mu byonna tusobola kati okutandika okuzimba sitole ne tugamba okusinziira ku ono omufu afudde ddala ki ekyaleetedde omufu ono okufa tusooka ne tumanya ono yabadde boyfriend oba wabaddewo sikandozi mulimu tewabadde ebyo byonna bijja mpalana z'abayizi ki byonna bijja okiwulira kuba ono yabadde akulira bayizi okiwulira kyalimu kiba kyamaanyi nnyo olumu ono yes asobola n'otegeera ebyenfuna olumu ebiyingidde mu ssomero asobola obitegeera ebyenfuna essomero lifunye litya era kino kizze kitya zino zibbiddwa tezibbiddwa abana access ebimanya okiwulira kakati mu kuba na access ebimanya nabana abakulya essomero tulina obbanoonyereza bafunyeeyo tebaafunye waliwo ezajja waliwo ezitajja ebyo byonna bikuleetera okufa yes okufa kuno ngenda kubuulya sakozi kati okufa mu Uganda kusinze kwesimba mu byanfuna abantu wewa waliwo abatta abantu ku lw'omukwano naye abalulunkana ku lw'omukwano batono percentage eri 1% naye abatta abantu mu ngeri ya byanfuna tebayogera tebakola ki anemesezza ekifo biri 80% ku bantu abafa eyo ango nfu bitambulirawo kaawo ebitambula bitya unlike mu Uganda nti ekiga gundi title bagikuwa naye ng'olina emirimu ebirala gy'okolerako
naye dean of students ye muntu abeera senior administrative leader mu university oba mu masomero gonna nga responsible for non academic naye nga ali responsible ku gundi campus culture, safety, supportive services ne student conduct. Beeyisa batya services bazifunye supportive what? Supportive services, ebintu byetaagisa welfare yaabwe eri okay, bafuna services. Unlike in Uganda osanga dean of students ng'asomesa emirimu gyate bwe yandibadde overseeing ebintu bino nga takola ki ebisobola okuleeta scandals zemugambye mu university okitegeera kyega naye ono enfaye yabadde a little bit suspicious ku muntu nga eri so direct nti omuntu bw'aba yasabye omukozi ebisumuluzo namugaa sijabikwa naye nga kirabika singa omukozi olwamulayo yandimukubye endulu n'agamba owaayi wayingidde otya wano ovudde wa nze kati nsinzira wano kuba abawandiise bw'osinzira ku bamawulire abawandiise ono yandibadde akuba endulu n'amubuuza omukozi ovudde ate gwe oyingidde otya wano ovudde wa naye yavudde munda alayika alina ekiteeteeyi alina ekiteeteeyi kyade bulijjo yeegomba ekyo kyeyavuddeyo nakyo ng'akyesaze ennyumba eno terina kamera biki anti zisoboka naye anti kakati labaye abadde ali mu stand alone yes kamera zisobola okuba wabweru but ebintu ebyapeninga like let me say in a master bedroom biki ebyo temubeeramu cameras ekyo kyebasobola otuwa but ebyapeninga munda master bedroom biki oli abayetaga privacy ate bakugambye banditugambye nti eyamuse student kuki ekyo tekiriiwo bandikugambye nti oba nti abadde omu ku ba service providers oba kuba dean of students of course ne ba service providers ali oba questioninga what banditugambye ebyo byonna okitegeera kati ebyo byonna tebabikonyeeko maybe investigations nga zinajja luvannyuma but bwe tugenda with the current investigations eziriwo wateekwa okuba nga bano badde n'enkolagano eyaabwe okusinziira ku ono gwe basabye ebisumuluzo mpa ebisumuluzo bitono nti kubiraani gamba mukamaawo so kitegeeza wano wabaddewo ekintu ekyenjawulo ekisukka ku kyosobola okulowoozesa ate ebiva ku ssomero nze kati okusinza ku bye bawandiise I can rule out the campus nenkireeta nti kiri waka nti wabaddewo ekintu ekyenjawulo wano ngeze okufa kwa Uganda yava nti olumu tukwerabira kubanga kuyitako ebbanga naye buli kaseera wabeerawo abafa abagamba kati n'owulira nti kati basirikale waliwo ekiseera ekyalingawo nga basirikale kubakuba masasi babaawo ekiseera ekyabeerawo ng'abantu bawamba abawala ne babasuula eyo ne bagamba omuwala baamutuze nga tebirina mu kisulo ndowooza simanyi oba kiva ku ki naye bwabaawo season gy'olabanga yo erimu ntiisa butiisa kwekuba masasi kufa bali babawambye bali bamusudde mwala bano babatutte biki Uganda bwetu bwekola ki bwetambula abantu bafa mu bintu ebitakola ki ebitategeereka naye nga tekijja kujjawo nti abantu bannayuganda baavaamu tebakyalina nsa omuntu okutta munne abamu bakiraba kati nga kiri simple kati ng'omwana oyo obadde omusoma naye kintu kitono nnyo lyayinza okukivaako n'akwata omwana n'akola ki n'amutta biyinza okuba nga bino ebyamasomero nze njagala okukulembera banga obukulembeze kati buva mu masomero ate kati baabwonoona baabuteekamu okufuna obeera mukulembeze mu ssomero naye ng'osasula oluusi omuki omusaala kakati ebyo byonna bivaako abantu bano ogenda abakola ki nga bafa naye nze njagala kusaasira bazadde b'omwana kubanga nze mmanyi omwana osobola omuteekamu emiliyoni essente ezizimba akazimbe omwana watuukira mu Makerere abadde staafu abadde staafu so okusaasira abantu abo abafiiridde omuntu wabwe bw'aba nga abadde ate staafu kitegeeza staafu eyo olina okugyegendereza yeteekwa okusooka n'ebuuzibwa byafudde bitya
nze badde manyi ndi mwana abadde amusomero naye ng'akulira bayizi Nedda. kyovola waliwe yayogedde bukya ssente ate obanga amanyi ne ssente neŋŋaa ye mwana kyo awate obanga era tewaliiwo woosobola kubuuza balala olina kukwata Ng'oyanguye. anti nze bwe mmala otegeera ekintu tewabaddewo banne baakolagana nabo mu ssomero nga bwe baliddukanya liyingiza lifulumya lirimu ebyama byonna byonna nga bano babimanyi wateekwa okuba nga bano bwe tulina okukola tulina tutandikira ku basitaafu bano baabadde akolagana nabo naye bamutidde waka ku kakiiko yes anti baba badde bamanyi era waakola ki wasula bale bwanga badde bakola ki bakimookerwako kubanga omuntu bwetuukira okutta omuntu era nakyewunyiza nnyo kiwulidde naye neŋŋamba oba badde musajja naye gwe otuukira omuntu okwambala n'olugoye era nadde ndowooza nti naye musajja neŋŋamba musajja oyambala otya olugoye lw'omukazi Faruku ebintu bino byo byenyamiza mu Uganda oba ate kati bifuuse bya bulijjo kumpi buli wiiki naye nze nsuubira okuba nga ono omuntu waka badde atera okugjawo kyensuubira okusinziira omuntu bwajja n'ayingira okitegeera anakola buli kyakoze omukozi tamanyi onfuna sina kindi nga omukulu yennyini yabadde amukukusa so ogendeko eri mumanyi wawo n'ayingira omukozi ate bamukwate ate omukozi yamanyi nono engeri gyayingiddemu paka mu kisenge so ate oyinza okuba nga bano balina ebintu byabwe ebitagwa oluusi nga badde baagalana naye nga balina ebintu byabwe bitakola ki bitagwa kuba sakozi bw'otunuulira ebintu bino era ndowooza byemu ne bya wiiki ewedde bye twayogerako kitegeera naye simanyi kyetugenda kikolera oba muntu kati kamera aziteekebwa simanyi naye yo simanyi kintu kyakikomenti yanko naye ndaba kisusse kisooka kya byonna omutwala okusaasa eri bazadde b'omwana ono ne wadde alabirira naye mu mbeera yonna Uganda Police waliwo yadde ayogera iziti chairman singa ono mukwata enjogera ye Uganda Police ono abanga ye chairman mpozi kati mulaba bulungi butambi kati olaba nze ataasoma nsobola okumanya nti ono ebigambo byagatta byasoose ne byasibize tebikwatagana ono chairman singa mukwate era nze neewuunya chairman okuba nga akyaliira ku nsiko ng'akyaliira wano ng'obulamu bw'omwana bwagenze mpozi nga temwawuliriza bigambo bye ebigambo bya chairman bitankana tebikwatagana n'omulundi n'ogumu noono eyalabye embusonyo yagidde mu lugoye naye singa ali munda kubanga ono yagidde mu lugoye engeri bbiri eiza bulijjo wanajjawo nga mmanyi kyova yamulabe mu lugoye yamulese n'akola ki neyeeyongerayo obanga obaleeta obumanyi omulabe mu lugoye bw'omanyi lwaki atwadde omuleka okugenda kano ono waliwo ebibuuzo ono wadde omumanyi ateekeddwa okusooka okukwatibwa chairman ye singa mwamukutte dda fulwanigezera okukola interviews nga chairman ye ali mabega wa mitayimbwa mutuulenga mu abasajja abayivu mulabe akatambike byadda nnyonnyola nga ye mumubuuza ng'omubuuza lwadde otegeeza ki ate wano kubanga chairman simanyi yazza atya ani yamunokoddeyo okujja okwogera era kubanga chairman nze nandirowoozezza ebintu byonna chairman atesobola ku poliisi okuripootera ku poliisi ekigudde ku batuuze be chairman speed kwe yajjidde mu interview mu kamera tebangawo ng'ozoga nti alinga omuloge Uganda Police mutyabe munonye chairman mumukwate temugala ojja kutugamba nti yabadduseeko naye sakozi bannayuganda bonna gye muli buntu yenna obusobozi bwonna bw'oyina okutandikira ku bakozi betulekera abaana baffe baneiba baffe abantu mwe gye tutambulira gye tukolera gye tuwangaalira abasinga tebatwagala kamera weeziri eza layisi ne bwe ya mitwalo 5 tuziinayo ffe niyo osobola okufuna tuziina bweziri niyo osobola okufuna kamera neeba ya mitwalo olukamera akabbalubu okateeka mu ddiiro kabanga bbalubu kabeera mu ddiiro abantu musooke mugule kamera ekisooka kya byonna kubanga ekisooka kyo byonna abantu baavu
abantu balina emitima emibi, abantu tebaagala muntu akulaakulana, abantu baagala muntu abayiteko. Sakoze byokwogera ku bintu bino ebyebaddewo biyitirivu, naye twogera ku bintu bino nga bulamu bw'abantu bugenze wasinga okubeera obuzibu. Poliisi negamba nti ekyanoonyereza naye ng'obulamu bw'abantu bugenze. Nze newuunya Uganda Police yakutte ate bolonda erinnya lya Natasha oba mwabalabye kaakatambi mu linnya lya Natasha munnanga babakutte mangu tegedde bulungi babakutte mangu naye munnanga lwamuwanga Kivumbi bakyabuze abasirikale abakuba abantu ewamuwanga Kivumbi bakyabuze abantu abakuba icu lya masasi tebalabikanga abakirubira tebalabikanga niye Natasha bakwatiddwa. Kati weebuuza Uganda oba eri ku mikukujju ali nove mwenyine mukulasane ne mugamba kyadwafiira mu Natasha tubakutte ng'ate mwewaana ng'ate abantu abaafa bano badde bafera bufezi naye abantu abali mu 7 mu 10 temukwatanga yadde muntu n'omu ne mukutadde bafera. So Uganda Police mbeewuunyo baani abasasula ng'abantu abaafa mu kalwa mwanga Kivumbi temukwatanga yadde n'omuntu n'omu naye mwakutadde bafera mu Natasha ngarese zafira tesizamu nga mwabadayiganga yiri eri naye wane bukomansi wane egundi ebutambala abantu balemye okukwata Uganda Police musesa no omulalo mukwate omwami bamuyita Nicholas Alinda yafojinga omukono gwa president n'aguteeka ku bbaluwa n'agutwalira Mr. Nangomu Alfred, Managing Director of Uganda Rail Corporation. Najjayo sente empitirivu. Na era liwe yatulako yali agaana ebbaluwa gye yamuwanga eriko eva mu president office. Ne Kaguta yennyini yasayininzeeko namugaa kwata. Yafojinga omukono gwa Kaguta. Namugaa kwata tebangobera bwereere. Najjayo sente. Ajakola kibi. Kati nkuba kyeyoona ate omukyala yafudde ennyanamu nkuba yafiridde mu apartment sakozi nkuba kye nawulidde yagenda Bulaya n'akola sente ze n'apakasanga abakyala baleba pakasa abakuba ebyeyo naye boyfriend we n'amunyonyola wano nti basobola okukolawo saloon na church ne supermarket era sente n'aziweereza n'azikola ki ne bazikola ne baziweereza ekyennyamiza supermarket ndoza yo teyagisanze ne saloon yabaddewo naye nga saloon atona amulaga talina girinnyako tagina kuwadde obwannannyini ku apartment gye babadde nawulidde gye yafiiridde ku apartment kwe yafiiridde naye yabadde alina embeera gy'ataddewo nga yagala onaamulage accountability ya sente ze yamuweereza kubanga zabaddeko ne risiiti n'engeri gye zajjamu naziteeka mu banka zonna nekola ziti nga nebetteesaako ebiri mukaya n'ennyoko jagendayo tojagendayo yabadde alina apartment gyasulako bamusanze bamutemyeko omutwe naye ng'enkaayana yonna yabadde esimba ku supermarket gye yamugamba okukola ne saloon ey'amaanyi kakati buno bubaka era ndowooza katubusindike nnyo mu bantu bakwano baffe abali ku byeyo abantu bamu bwe mwesiga wano tebeesigika ago ge mazima ate nze ndabye abantu abasinza otuusa bankuba kibe bano manyi abantu abasinza batuusa mu bibonyobonyo bino simanyi ba boyfriend oba ba girlfriend kubanga nyina saga emu ya girlfriend nga te boyfriend ye yavaako yegwe baawunyisa erimu wano omukyala akola wano namuwulidde waneeno beerangira biri ku TikTok tobiraba ono omukyala w'ebizigo Nusula we yerangira n'omusajja wa mu Amerika abamuyita Ben Bagio tolabanga beerangira kakati bw'otunulya obusungu Ben bw'akozesa olabira ddala nga naye senga abaali wano ayinza okukola omuntu ekizibu kakati n'otunuulira ne Nusula okwekuuma nga ali ku safety ye naye ayinza okukola omuntu ekizibu Ben ddala baba ali kuki Nusula zo yazirya okusinziira ku Ben nalaba Nusula ng'akoze akatabiraga obusente bw'okulya watwabulya obusente twabulya bwaggwawo manyi obusente twabulya okiwulya omuntu oba muwadde obusente n'abulya manya abulidde okiwulya naye nalabyeko post ennaku ezo nga omusajja agipositinze nga sente mpitirivu
Lusu azabadali. Dola lunana, dola lusanvu, dola meka nenga lisiti atambula wate nga tegwayo nenga abanaye bakazi Kazaya abadazi mekita. nenga abakazi bayine ebikisa Musindikira yasindika yagala naye tatawanya yazindika tayagala okiwulira kakati oyo n'abeeraawo Mbuya yamukolera edduuka. mbu okusinziira kubanga ayina post gye post naga kali kafaanana bwe kati nga kabibaawo ne tulifula bwe edit nayagala okiwulira kati oyo nadda wabbali kakati ne wabeerawo ono gwe twali tulina sago olulala nga yasindikira mu girlfriend yamujja ku Facebook azimbe enju omujjukiro we London oyo naye jjukira ebyamutuukako kati ono So bankuba kye bafuna. wa supermarket n'edduuka ndowooza emboozi eno gye tunyuma byankuba kye mufunemu ekyokuyiga sigambye nti wantu wali babakolera bintu weewaawo weebali naye muteekamuko kalimiti omuntu gonna asaba accountability muteekemu nnyo kalimiti kubanga abantu b'endabye abasinze okugwa mu bizibu bino baweereza ba boyfriend oba ba girlfriend okiwulira kubanga ne bagi omubuuza okusaba weyannyonnyole ku zigundise owaayo nusula amufuna otya nti namujja ku mutimbagano yabambi ng'abuulira bulungi nti kaali okiwulira kakati ebintu byonna bye bitebikola ki bye bitamulaze endowooza amazima gali nti abantu bategeere baani ddi we balina okukola ebintu bino okiwulira ebintu byo bisobola okukusanga bye byasizza so sorry awo baba tugamba delete omutwe tekuli naye nga maanyi g'entuuyo ze but I think anti kati obuzibu nze bwendaba bwobuno omuwala ano yandigambye abiwa abafamire n'abafamire bafuuka nsolo nti batandika okgira kozi ate incidences ez'abamaama abalidde ssente z'abaana baabwe nazo nnyingi bw'ozitunuulira tobala incidences nti maybe they need to be educated anti kati kyenkugamba ndowooza nakyo owulira America yatulipotingira ettaka balitwala acres mmeka wali egundi ekigo kati guba mukisa Katonda guba mukisa asikiinako we kati nze kyengamba kiikino olumu guba mukisa omuntu n'omufunamu omukisa n'olaba nti ebintu abikoze ekirungi yo saluuni yagikola era yabadde amugaano giyingira mugamba saluuni bweba yeeyoleka ngende neyanjule nga boosi kitandika otambuza ebintu kono mukudda mu apartment okugira n'agaana nayo nalayika ayagala kunnemesa ndowooza supermarket yeetabaddewo naye byonna byonna biri mubaamu mukisa n'ogamba nti ofunye w'ogamba nti obiwa abafamire nabo bagoyinga against gwe ne babba ebintu byo ate n'ofuuka mubi nnyo eri famire titoyagaliza famire y'okulaakulanya bw'ogamba boyfriend nabo mubeeramu abakola ki ninako abantu bemmanyi nga bo bafriends baabwe babayamba n'ebintu nga weebiri naye ogwamu oli naye nga gwoloza yalimu omukisa gunga nebigenda weebityo so bambi rest in peace naye tetole kyakuzi omukyala bamusse lwa maali omwana namugoberedde nno naye omuwala oyo bambi addanirira yannumye Shadia namulabye addayiya ssente ze naye bankuba kyeyo sisobola kubanenya n'omuli n'ogumu olw'ensonga ndi bankuba kyeyo abo boolaba okay baba n'embeera mu bulamu ng'omuntu ayinza omala emyaka gye 2 teyeegatta n'afunayo boyfriend n'amwagala kakati nze sinawe munenyeza naye kyenjagala okukubiriza abantu bonna babeere n'emitima egisaasira bafune eddiini bafune okutegeera wa gye bavudde na wa gye balaga abasinga ba boyfriend bakuno nno baba banaku tebalina wadde ennusu n'emu ali awo ayiiya buyiiya nga akola gwakuba smart nk'omuvubuka n'omusajja n'amulengera oba omukazi n'amulengera n'agamba ono omuwala ne baagalana ne batwala ebbanga ate tolowooza nti abantu bano beefuulirawo sakozi olina wogenda kupima muntu abantu basoboka kubeera bantu balamu ebbanga lyonna asobola okulimba omuwala asobola okulimba omukazi asobola okulimba omukazi asobola okulimba omukazi n'amulimbira ebbanga ne yeefuula omuntu mulamu
n'amuweereza ssente nga bw'abikola ng'akola bituufu. Yeah. Kumbe ye anoonya wali ewasembayo akole ki amutikkule. Nze kyendowooza kye nnyinza obbagamba ke ka sipiidi kabe nga kajja katono. Bw'okoma bw'oba obadde oweereza 2 tosukka toyingira omutwalo gwa $. Okitegedde genda nga okola ki oteekawo embeera gy'olaba nti tekutwala nnyo mu kukemebwa, kubanga abasinga babasindikira ssente. Bw'aba bakamusindika ssente emitwalo nga 2 ng'omukazi asuubira okusanga guloofa oba faamu ye, agenda okulaba ng'akola ki nga teriiwo, nga waliwo ka budirisa 2 ng'oli alina kumupangira kumutta. Nze ndowooza limiti gye tuba twesibako ennyo ebeeko weekola ki weekoma naddala bwankuba kyeyo. Tomusussa nnyo ssente. Abantu awano baavu mu bintu bingi, baavu mu nsawo, baavu mu mutima, baavu ne mu bwongo. Kati abavubuka baawano omusango oba omuwala wa wano ng'abadde apangisa ka apartment, abadde apangisa wali kayumba ka mitwalo 2, n'afuna omusajja n'amubeererawo, n'amugya mu nnyumba n'amutwala mu nnyumba etegerekeka, n'amugya mu nnyumba eno ebadde efaanana ki obubi. Abalala abeera talina ne bw'asula, nga kayumba kaasulamu kabi. Omukazi n'amuyamba naga nti okujjanga nze ntuuke eyo ntusule mu myala, nedda genda ekamwokya oba genda eno gye musula wa gyempira gye babateeka eyo. N'agamba nti genda osulewa ekyanja. Biri byalo byaffe tukuliddeyo. N'amugamba genda ani gwe bateeka ekyanja lele mwabe katooka mwabajjokera. N'agamba genda osule ekyanja, n'otandika obeera ekyanja ne weeyagala n'okola ki. Lowooza omuntu oyo gy'akugye, lowooza embeera gy'akubeereddewo. Togamba nti ekyo ky'ofunye nti maanyigo, togamba nti maanyigo. Omukazi ono mutuufu, omuwala abadde saalabye ku boyfriend we, n'olaba nga muwala mulungi, muwala muto, nga nze simulabamu na mbeera esobola kuzimba boyfriend, kubanga abasinga baba bakaddekadde. Ge mazima abasinga baba baki bakadde. N'omuwala ono yabadde nalaba ng'akyalimu, naye yabadde ne boyfriend we, ekintu kitutte ebbanga nga baguguulana n'omuvubuka. Waliwo omwami atera okubeera n'oyo omuwala, ng'omwami oyo mukwano gwa muwala oyo n'omuvubuka bamanyiganye, era nga bw'omwami oyo abadde wakati waabwe. Yamuyita n'abimunnyonnyolamu, namugamba naye osira mu mbeera eriwo, gundi namuwa ebintu nenkola kino, naye tayagala ŋŋende webiri, tayagala ŋŋende nayo. Otegedde ng'atandise okukola ki ng'olwo alabanga agagawadde, naye ebintu ebyo mumitwala mu mutima emikyamu, walayamu ngo bijja bafaako, bijja kubafaako. Omuntu aba yakola ebintu bye, oba nga yakuyamba n'akuyamba, ng'oli bubi ne mukola bizinesi wali toyina koolina, n'ofuna boyfriend, n'ofuna girlfriend, oba omugye mu America, oba omugye Canada, oba omugye Bungereza, ebintu ebyo bijja kufaako. Essente ezo enzibe ezo ezitaliimu nnyo mazima zituuka ekiseera ne zidda, kubanga ffe tubalabye abamu bali luzira nga twali twabeegombesa n'oga gundi bannanga ali bulungi, abalala batandise zibasesemya kubanga yazitwala mu ntwala eteri ki teyatwaliramu, yatwala n'atwaliramu n'ezitali zize, sente ezitali zizo. Lwaki ogenda mu ssente za munno akuyambye obeeko omulimu gw'okola, oleme kubeera kirereese Kampala, n'ogera n'omufunira ebizibu n'omupangira n'omutta? Omuze ogwo muwukendeeze, mudda bigenda baddira. Faluku waliwo otuuka n'ogamba nti omuntu ottira omuntu, olaba abantu batya kutta nkoko, naye omuntu n'obeera mu nsi ng'ogamba naye nze yatta nnamba emu, nga n'ebintu obirimu, nga n'ebintu olaba supermarket etambula, olaba biri byonna wabikola, naye agomanyi nti nnamba emu yafa ku lulwo. Kitegeera kati abantu abo ebiseera ebisinga ndowooza tebeetaana kuba mu bantu. Faluku ekyamazima waliwo ekintu ekikaluubiriza, waliwo ekintu kye bayita ekikaluubiriza ng'okutta omuntu. Era nze neewuunya nnyo omuntu olwo gy'agijja agamba nti ngenda kutta omuntu. Kuba nze Faluku sikiwa nti nze ne bw'onkola oba kiyinza obutajjukira nti nnyinza okutta.
kubona abo bennyini oba weetaddeko ekikolimo ekisookera ddala si muggo wabula n'abaana ne gyova gye bulaga nawe oyinza obutafuna mirembe mu nsi kitegeera ekyokubiri oli bw'aba alina kyakuyambyeko mu bulamu bw'ensi bwema mufunyemu obutakkaanya muleke bw'olaba alemeddeko wakiri gwe funa gyoddo weewogome kitegeera naye Faruku tewali kibi nga kugamba nti abaana ba gundi babonaabona ku nsi naye nga ggwe ojavaako okuba nga babonaabona kitegeera mankuba tyeyo bano bafuna ebizibu bingi si mu baboyfriend mukka Faruku abantu famire zibakozewo tekwali kalekaleko abantu famire zibakozewo bi Faruku Faruku nze nagaabwe nagenda eri empigi ng'oli ettaka alina ddene nnyo naye nga famire bayitunze bali mazeewo kitegeera tomwagaliza oyo n'omulala era gwe twafunayo dda famire bamusuula ddalo ono gwe tumanyi wano kumpimpi mama wali bwe naye nga ye abasigalawo ng'abakuze baasuula mwana ddalo bali abawali ndeka nze sibe ngamba ontega kyenkugamba ntegeera nga tuvudde ku abo wali eri bebichi balina restaurant ontegera kyenkugamba naye nga walungi tomanyiwo wali wali solini kati wano wakulaga ono mulamuvuga gwe batera otulaga waiteoyitawo iwabwe wali nabenganda bebakimukola ontegera kyenkugamba kati mu nsi eno onoonya omuntu gwewesiga n'akola ki era Katonda yamba wakati Faruku era waliwo abantu abasinga ng'emikwano gye gibayambye okubanga sente zaabwe Kampala weeziri zitambula bulungi okitegeera waliwo era n'abalala nga boyfriend babayambye okubanga ebintu ebikola ki bwebiri bitambula naye Katonda agaana akusobola okusira nkyomuntu tegeera naye mu nsi eno gye tulimu Faruku lwakuba ntitwerabira maama naye nti eno ensi muno osobola omutta ku lwokubiri ate ku lwokuna nawe ne bakuziika ntegeera oba sinakindi omuntu osobola omutta oluvannyuma abaana bane bakisasulira mu nsi eno mwetutambulira Faruku gwe abantu abasinga weebuuza lwaki balina ebikolimo ng'oli atambulawo n'ebikolimo bye naye ng'ebikolimo byalina yabisikira emyaka 10 kitegeera so baganda bange nze kyembasaba weekube nnyo mu mutima nga tonakola kintu sooka weekube ku mutima olowooze ku oyo oluusi wogenda okujja mu bulamu bw'ensi oluusi gw'olemesezza obulamu oluusi olowooze nnyo ku myaka 10 gy'amaze ku kyeyo sakozi nno Katonda yatukweka ekintu omanyi Katonda ntakola nsobi naye singa era tulaga emitima gy'abantu betutambula nabo singa tukyasembeera abantu sakozi abantu tuli babi ekyokutula kuba kyekyobulabe ekisemberayo ddala naye sakozi n'omuntu ssebo akulimirwa ng'obadde oyina wooli nga ayagala ovu nga togenda kukola naye era aba mubi ebintu bino byonna ekigambo kutta bannange kyagenda wala nga naddala omuntu agenze ku kyeyo n'amala ebbanga nali amazeeyo n'akomawo wano ewaka ng'ayagadde ajja awummule aye n'awummulya mu ttaka owulira nga kintu kibi nnyo era nze nja kusaasira famire y'omukyalo ono agume kubanga sakozi ennamba esinga abantu abagenda ku kyeyo baba bamaze okulemererwa wano nga wagaanye n'agala n'apambana emyaka egi ng'ali mu kiyumba omukyala n'akomawo wano ng'azimbye akayumba ke ng'alina yaleka n'abaana bano babiri olw'okuzimba akayumba ajja n'afuna ka firiigi awo aliko kamulubula n'agamba afazaali kambeere wano kaakati gwe yasindikiranga ssente amuzimbira ennyumba ssente yalyanga ndye nga solution eriwo wano eteekeddwa okuba eteekeddwa yakumutta busi naye embeera mwetuteekeddwa okutambulira weewaawo wali abafunyemu abantu abalungi ababayamba sakozi munnange okubba gubeera mutima kazi omusajja we yansindikidde ssente yazisinadde sobataddabangalako naye waliwo sakozi abantu nga tebalina bye baswalira tebalina bye batiiririra kwegamba nga ye ali awo kiringa kintuntu kitambula butambuzi nga n'ensi yagivaako kakati omuntu yenna abantu abasinga nno sakozi munnaayo oba abaane katono kirayatu wange sagala kumusoggola nyina neyange nina omwana yamugje ku kitimba tamulabangako nze nasoose omulaba era nzira ku byenfulanyi n'ebisindika nangamba ate byawukanamu nebyadampeereza adamuweereza byaffe bitooba nze sakozi no kakubuulire
inzaawo abantu kati ewadde asira akufunayo abantu abo kiba kituufu ndakufunayo abantu abo nga ntwala ebintu bya girlfriend nga nagamba yamujje ku Facebook. Kakati Sarkozy Kaunda yakola ekitonde ekintu ekiyitibwa omukazi ku musajja nga kyagenda wala oba abakazi abo bali muki oba tugonza batya naye walabaddeko nekyaliwo n'omugamba nti omukazi oyo gw'oli naye mulwadde n'agakyali n'amuga gundi aŋŋambye nti oli mulwadde olwokiwuliddeko oba n'ogamba omukazi oyo n'omugamba gundi aŋŋambye nno oli mwenzi agenda n'amugamba baŋŋambye oli mwenzi. So naye nze Sarkozy simanyi bamuyinza kikola mutya nga baali batambuddeko oba naye musije ziri gavumenti ya wano teyina ngeri gyeyinza kukwatagamu na gavumenti zeeri ng'omuntu asobola okussa ssente ze ku akawunti ne zijje n'azisangangako tekisoboka. Bano abaana banabo mu kiyumba banka Sarkozy enamba esinga abaana abo ssente bazisindika wano nogala n'ozimuteerako. Waliwo gwe nayinjogera nga nti mukama we asologera n'amuteerayo ssente najja n'amuwa lisiiti n'ennamba esinga Sarkozy z'abaana bonna abansindikira ssente bazinsindikirako ssente zo ng'oli eri nga toli mu kiyumba ssente simanyi ezitakumenya zisse ku akawunti zibeereko ojja wano ogulube na banka. Nsibambi naye atabuse okuva twava mu kulonda najja kola interview negamba de ku TV ne munywanyi mawanda muga agenda ku TV kuliko Nsibambi tujja ne kola interview ne kugamba nti okusinzira ku biro ne ku kyempulidde kanso Nsibambi kyayogera essaayo n'abasinkana President Museveni okusinzira ku byogerwa birawuli ayogera ku TV ku olwo essaawa yonna be bawangudde basinkana President Museveni kane kiri akanyongere nkigatteko okusinzira ku byona ebitambula tumubunya nyongo opposition essaawa yonna emitize President Museveni kyo nkimaze kanso Nsibambi eya mwami Kyagulanyi gyentegeeza oba n'abataliimu kubanga jjo nalabye interview yes omusimanyi yagambye dokita simanyi era yatula nga yadda wakanye bya mwami Nsibambi naga bali willing okutuula ne mwami Museveni mukyala yadde mukazi Dr. Simanyani bali willing okutuula ne government eri mu buyinza singa olukuŋŋaana bana alukkiriza nga buli mu nakivubo oba nga luli mu kifo ekyererezi bateese nga lunansi yenna awulira. Kakati kanso Nsibambi okumukuba akalulu yazenga akola interview ez'enjawulo omwali n'okugamba nti awamu wasinga okubanga weeyaliikirira ndowooza munywanyi wange wazaalibwa n'agamba yateekawo sola n'amaanyi mangi yafuna obululu 8 awamu n'afuna obu3 n'agamba era ye ebyava mu kulonda byonna yakkiriziganya nabyo tebaamubba kalulu ebyagenda bitambula abantu n'abajjako amasannyalaze amala okubajjako amasannyalaze n'agenda nga buli kimu kyonna kye yali akoze ku ground omwali ebimotoka n'agamba bitwala Nairobi babikyuse bibeere ebyabalambuzi kugamba ebintu byonna byadde abakoledde ku ground agambye agenda abijjayo ebbanga eryatuuse mu kaseera ano n'agenda mu State House na meeting omukulembeze w'eggwanga ebimu ku byo bwe baviiriddeyo beyazzeemu ginazzemu okukola gye yakoze yagambye mu bye baateesezzaako ebimu bwe bitandise okukola omuli ogamba nti eyeewuwe batadde abaana 50 batadde 30 naye waliwo n'abalala abagenda okuteebwa 50 abali mu Maxon Bay abali ekitalya amenya amakomera gali 3 nabo bagenda kuteebwa. Kati kansosa bino nebyaddewo FDC wano wava batuuziza ne bagamba nti kanso Nsibambi okgenda tebamukkiriza. Kanso Nsibambi nakola plan n'agamba nti mukama we Amuliati yamugamba era n'amwoyozayoza n'okgenda okubakiikirira naye bagambye beetegefu okuwuliriza kanso Nsibambi kikyagenda okubagamba nga tebannaba kumusalira musango kyekibala kya FDC kirinze kanso Nsibambi ajja akinnyonnyole before nana kumusalira musango. So kati Sarkozy bigenze bitambulawo ebityo ku kanso Nsibambi kusa ku interview zaakolebwa naye nze kyenyinza okusobola okusaba kanso Nsibambi ngyakusobola kumusaba
abaana beyawa basale abaana nja kumusaba abaleke kyenja okusooka okumusaba nti abaana bano weewaawo nga bazadde babwe nga yagambye nti abaana bembadde empeera ali omukaaga 12 mu box awo nasanzewo obululu 3 kitegeeza nandisanze obululu 12 w'abaana bali bempeera bazadde babwe nga bannonze nabo tebannonze abaana bano sooka baleke kakati webyo byagenze mu maaso mukazi we n'amunnyonnyola n'amugamba nti obusiraamu bugamba omukono ogwa kkono ye gugaba ogwa ddyo tegutunulayo kati Kanso Nsibambi mu bigambo biyita by'ensukula yagambye yasigazzaako abaana 7 naye mukyala we yagambye bali abalala bagenda kusigalawo nejjaali ya 6 wali badde bitambuzibwa nti agenda kujjawo toyi ezo ze tweyambisaamu nga tugenda nazo yadde anyiize naye bagambye nti okusinziirawo kiri nti awo waliwo omuzikiti abasiraamu abatambula ku luguudo olwo bagenda bafuna wuzu ne basaala ndowooza n'omukyala yasabye omuzikiti ogwo gwasigaddewo era ne toyi zaasigaddewo kati essaawa ya leero Sakozi nze nyinza okukwatako ne Kanso Nsibambi bali awantu wamu wokka ng'oggyeko ebirala byonna Sakozi nze ndi omu ku bantu abagamba era nze interview mbadde nfuna kyasona mbadde nkyogera nti okuva we twava mu kulonda Sakozi waliwo baganda baffe bangi abaakatwa mu Uganda yonna mu byobufuzi ebibaddewo bali mu makomera bali mu kuvuuna ntwabanga okulonda kwaggwa ng'aliwo kyansi yonna nga President Museveni asobola okuta abantu bano babate wabula sikaana muntu agamba mbu tebalina musango gw'oba ogamba nti tebalina musango katuteeyo 2 ababo abali mu kkomera gw'oteeyo 2 bagende bakiikirire nze wenzikaanyiza naye wekabanga omu ku nteesaganya mulimu okuta abaana abaakwatibwa mu byobufuzi awo Kanso Nsibambi n'omuntu omulala yenna Sakozi omuntu yenna gambanga nti gundi toteesa naye nga ye ali mu kkomera ng'ali bweru oyo tokkaanyanga naye era Sakozi nze ondabanga mu poliisi toddanga mugamba mbu talina musango tugende mu mateeka wabawo alternative nga basobola okunteera waawo bagaye basooke bante talina musango dda luzira talina musango ye aluwaka yeebase talina musango ali mu kiyumba talina musango ali mu wifi ya bwereere talina musango ye abeewo bali wabweru so nze nange ngatta eddoboozi ku Kanso Nsibambi wekibanga ebimu kugoloza zonna ezisigadde nze nyinza obasaagala kuzitegeera naye nze nange nsaba gavumenti abaana bano bonna abaakwatibwa essaawa mubatunulemu abaakwatibwa mubatunulemu bateebwe ne bano baakireewo ba Bobby Yanga ba Eddie Mutwe baleetebwe mu kkooti bayisa mufumbiro bavunaanibwe emisango anti byonna mbikutebe nti Kanso Nsibambi kati Kanso Nsibambi okuza ekiri nti nze siri mulonzi we nze sina kye namutuma sinza kumugamba nti yakoze kikyamu naye Kanso Nsibambi ekibuuzo kiri nti abantu bano bwe waggyeko amasannyalaze baakulonda emyaka 5 nga era kyobawadde ne bakwesiga obanga wooti obasasudde nga kwe kwagala ku nze sikuyinaako mutawaana lwakuba yagambye nti waliwo ebyalo ebimu nga wazaalibwa enzizi agenda kuzitwala naye ate amazzi gagenda bbawo ku kyalo kwazaalibwa kakati nalabye akatambi nesika kasoba katuufu ono nga gwe balonze eyamuwangudde oba abaana bagasse bigatte era nja kubuuza ddala sabasiba okumanya editing nga bamugambye tukole kapati n'agamba sinza kukola kapati olaba mwaggyeko Nsibambi abadde abakoledde ebintu bantu mmwe sinza kubeesiga naye sika kasoba katambi katuufu omanye abaana no bagattagatta ebintu kakati Sakozi ekisooka kya byonna omuntu yenna mu Uganda nga tategeera bya bufuzi asooka abidde ebbali okuva twamaze okulonda nga totegeera bya bufuzi sooka obidde ebbali kubanga Sakozi essaawa ya leero mu bana abaagenze wa Kanso Nsibambi mulimu omukulu yentege Yifani Faruku naye yali yeesimbyewo wano ebbanga lyonna azze akyusakyusa ebibiina nga avaana dda wano era nga bamu makaadi bagimuya mu kitulu kiri afulira mu kitulu kiri kati Sakozi bannabufuzi bonna ebiseera ebisinga baliwo kweyambisa ffe bannansi okutuukiriza ebiruubirwa byabwe kubanga nalabyeko oba weekawempe oba kawempe
Waliwo yagambye sente zibabawa emiliyoni 3 ntini mu myaka 5 betaaga emiliyoni mmeka 5 era omulala n'agamba betaaga emmotoka 2 mu bisanja 2 kubanga ye agaye constituency y'ennene nnyo atambula nnyo kakati awo webuliza Sarkozy nti ono asaba emiliyoni 5 n'ono asaba emmotoka 2 agenda kukolera ddi bannansi nekira bannansi nga tulonda tusooka tujjewo excitement oba mulwanga ddala kituufu kasosomi yadde abakolera era ng'aweredde n'abaana amasannyalaze agaleese ekyasanze obululu 3 mu bookisi obululu 9 kyekyaki Sarkozy nze nompagira nnyo gundi ono omusajja Bashir azibwe neighbor waffe era nze ndi ttiimu ye anti ye bwe yajja mu parliament yajja kunona capital era bwe yafuna capital n'agenda mu mwanyizi n'atandika okukola ki teyadda mu kolima nga Nsibambi bwakolima yamanya nti bannayuganda basobola okuwamu omulundi gumu ne bakuta n'agamba kati lwaki mbanzizaayo sente zonooneke era kyo kyeyakola neyeddira ku bintu bye ebirala ekyo n'akivaako muganda waffe Nsibambi ayinza okuba nga ye mutuufu wabwe yali akola ebintu bye ayinza okuba abalonzi bamuga teri amusanze tugenda kukuba ekisanja ekyokubiri ne batakimuwa n'ekyokubiri nti omanyi bw'obeera abantu nga tebakwagala okkiriza nti gwe ntanjagala n'omuleka era nze naye nenzuula nga wano mu Mboozi mukati mbadde mpeererawo abantu 10 nga nfunawo akalulu kamu nyinza obutaddamu baweerera ate kati nange gye nzija ssente munzigyeyo mwe kennyini mwekobanye mubanzigyeyo ow'ekyennyanja akireke okitegeera nanti mugagga naye ssente abadde abawakoze eno omusajja mugagga ko nawula ebyafaayo baŋŋamba yali mu musango gwa Semeni Gaddafi nadda ne sene empitirivu ate nze ngumanyi naye tasobola kulimbira ku TV nedda tasobola kulimba kuba era abaaliwo babaawo omanyi nze nina ekintu kimu kyesiwakanya nze David Kombo ajja kumpewo n'agamba nti kino na kino nindaba muwakanya nedda twaliwo ne bwaba munnabyabufuzi era simuwakanya mugamba bugambi nti kanindaba namuwakanya abaaliwo aso aye bwaba bwato bwe yasazeewo nti amusanze ngenda gabajjako endowooza bwe yakoze bwe yamugambye naye nga si kituufu omanyi Faruku obusema mubuga nti guno omukono we gugaba guno tegulina kukola ki kumanya si bwe kiri kati nze mbadde nteesa nti amasanze ago wadde yagajjeeko naye kyakoze si kituufu kuba ssente olwedde ne boogajjako ssaawa zino ze wateekamu tesobola kudda ontegeera so nze ŋŋamba ekintu kyakoze yakikoze nga atali mugunju yali abaddizaako na kibigendererwa kye olwakuba nti ekizibu kyenfunye buli agenda President Museveni aba agenze kuwoleeza basibe simanyi lwaki buli agenda kyasooka okujja n'atugamba naye gye biggwera abasibe basigala bakyaliyo kitegeera kati eri ewuwe twagakuba ne betumanyi kitegeera kati so Faruku nze gundi siyinza muteeseza ku gundi ku nsalawo gye yasazeewo nalaba Nsibambi ng'agenze bwama Museveni saayisibwa bubi nga nze kubanga nagamba nti osanga agenzeeyo ku lulwe osanga agenzeeyo kwogerayo bizibu bye nalaba Nsibambi ng'ali ne mwami Ntege Faruku ne mulaba ng'ali ne omusajja waffe bamuyita Mubaraka Haji Mubaraka nga wali kawo ya Mubaraka wali ng'amulina abantu ali awo n'amanyi nga mbategeera bulungi abaagenda bali abantu bana ne ndowooza ndi Kanso Nsibambi agenze ewa mwami Museveni ku lulwe nga ye omuntu oba ne banne naye nagwawo enkyukwe kiki ekyakuba enkyukwe Nsibambi bwe yagamba nti agenze ku opposition yonna ey'eggwanga era nensooka neŋŋamba Nsibambi lwaki alimba abantu ne bagenda ku TV ne Nsibambi n'alyoka agenda ku TV n'ajjayo ebyama byonna n'abikuba ku mmeeza ewa mwami Museveni gundi okwo
bwe bamala omusimaasima lwaki wagenze wa mwami Museveni wabadde ononyeyo ki mwe mugenda okwogera abasibe Museveni agenda kuwulira gwe Sibambi baalinga abaali bamutankudde obuki n'agamba mu bifaananyi mwalabye batono twabaddeyo abantu 18 ate meeting eno gye nabaddemu yabadde meeting ya kusatu nali namu meeting adda nga okulonda kubulayo ennaku 7 eno mubadde mugiraba naye twabaddeyo abantu 17 abamu baaganye okujja mu bifaananyi ng'ani amutumayo ng'agenzeeyo ku opposition meeting yasooka nga yakulira opposition yakola biki ne ŋŋamba mwami Nsibambi ono alimba ne ntunuulira ne ndaba Bassenyonyi bwe boogera ne ndaba baani byonna nga mbigoberera mbaani awo mwami Nsibambi ng'azze ku TV nga Nalukoola ali wano ne Nsibambi ali wano mwami Nsibambi n'addamu ekigambo kyennyini n'agamba nti ekibiina kyono Nalukoola mwava ekibiina kyono Nalukoola mwava kyekyansi nti nakyo kyayinayo abantu kwolwo lwe nagenda waaliyo balooya 3 nga bakiikiriddwa ne Zeduriga naye yaliyo omutima ne gunkutuka okitegedde mbandi awo ne ŋŋamba naye mwami Nsibambi ono sinamukakasa bulungi nga wavaayo omukyala wa NUP yeesimbye wane Makindi bamuyita Dokita Nalukwago ng'agamba Nsibambi lwaki olimba mu meeting gy'oyogera nze naliyo nga wanopo Zeduriga teyaliyo ngoberedde Nsibambi ne ŋŋamba Nsibambi ono engeri gy'awaayira abantu omwana n'avaayo yeesimbyewo ali ku kaadi ya Nuupu naye agamba naye Zeduriga gw'owaayira teyakola ki teyaliyo naye ze meeting eyo nagirimu ng'ayogera mwana wa Nuupu yawangudde yakutte ne kaadi n'ekifo akirina nga yagamba baliwo abaliyo ensirika mwami Nalukoola n'addamu n'abuuza gundi oyo Nsibambi n'amugamba lwaki Zeduriga omumenye lwaki bano abalala abagundi tobamenye n'amugamba twasazeewo ne tugamba tetugenda mu bifaananyi tekiba kya bugunjufu abantu okukola ki abantu okujja wano mboogere naye ng'ababaddeyo ne bamemba ba paalamenti aba Nuupu 3 abaakalondebwa eŋŋamba mwami Nsibambi ono n'ensirika nenninda ebibiina byonna byawaayira biveeyo bikole statement okiwulira mwami Nsibambi ono atuwaayira nabadde ndi awo nga mwami Ssenyonyi azze naye ne mugoberera n'agamba tugenda kunoonyereza abantu baffe abaabaddeyo so teyagambye tewali baffe baakoze eki omanyi byawukana nze mbyawula n'agamba tugenda kukola ki tugenda kunoonyereza nabadde ndi awo ne mwami Lukwago n'avaayo ng'ate ye mukambwe ennyo ayagala kwetta wawaliyo n'omwana eyakobyeza vidiyo n'agamba nti Lukwago lwaki tewazze mu kifaananyi kati lwaki weekwese ekifaananyi omutima ne gunkutuka Lukwago no meeya naga omwana naga Lukwago lwaki tewazze mu kifaananyi omutima ne gunkutuka bwe gwaguduse neŋŋana naye nsijja genda bya mwana oyo ekyanyambye ng'omwana agamba vidiyo gy'akola eringa ekulaga ne Lukwago yakoze eki yabaddeyo nadde ndi awo Lukwago najja ng'akivumirira nnyo ngaga ye teyabaddeyo era tannagendayo era abantu abagenzeeyo mwami Museveni bino n'ebiwalwa by'owandiise tugenda kusigala tukuvuganya n'agamba mwami Nsibambi ti bwe nali ŋŋenda nakubira aba-DF yekulemberwa mwami Mpuuga aba-DF nabakubira ne mbagamba naye aba-DF tebasobola kujja naye nagenza okugenda nga meeting eno buli omu abadde akimanyi
ADF baagaana. Kakati ekyasinze okumalamu amaanyi n'okuteekawo essiira kubanga bw'olaba sitole yonna ogitunuulira kwe kugamba nti ng'ennaku z'omwezi 7 ng'ebulayo ennaku 2 ng'ebulayo ennaku 7 ze miitingi ezaatandika nga zikubaganya ebirowoozo nga zirimu n'abakulembeze b'eddiini akalulu kano tugenda kukayitamu tutya. Era Nalukola bw'ateeka ennyo ku Nsibambi aga nti Zedriga teyabaddeyo naye eddako gye tutaatuuza mu State House ate walinga amaze ogamba Zedriga tabadde yaliyo lindako bajja kubuulira obudde bwo n'agamba saabaddeyo naye era nakyo nganze ti Museveni bw'abanga ovudde wa Museveni n'abaga nti temugenda kuteeseza wano mugende muteeseze ku Africana muba muteesa ku agenda ya Museveni. Okitegedde singa Sarkozy tuva wano tugamba nti era kyansanyudde nnyo nti buli kye nakoze nga ngamba ebibiina by'obufuzi biveeyo binnyonnyole era naddeyo ndi awo Mwami Ssennyonyi ye n'avaayo n'agamba nti tugenda kunoonyereza baani abaabaddeyo baani abaagenze ewa mwami Museveni naye era naye ekiri ono kyayogedde yakyogedde n'agamba nti okugende wa Museveni tetugaana muntu agenda wa Museveni naye ng'ekintu kyonna kiri mu mu lwatu ne Museveni abantu bakyateesa naye ekyekintu n'akikola. Kakati Sarkozy obuzibu bwe buli waawano ku Nsibambi nabagambako ne bagamba nti Nsibambi yakolera nnyo Mawokota oyo nga tanabana kwesimbawo aguze ebidyeri aguze ekyaguze n'azimba ne gyali ya City n'akola ki kati mu budde yagula ebinaka bino ebisala ku mazzi babita Wali ennyanja eyo. Yabigula byonna n'abigula n'abatera amasannyalaze n'akola ki. Kakati ab'Emawokota bano nabo mutuufu obatunuulira. David adda kyogera naye n'atakimalayo. Noono tagenda bakolera. Kubanga ajja bagamba olaba mwagoba Nsibambi. Yabawa bintu bino byonna naye ate nze kamukujja. Kuba yazimbyewo n'eddwaliro era gye riri. Ne Mwami Nsibambi kyaliko obugagga bw'alina takyeguya nsi kyekituufu kyovulaba ndi amasannyalaze badde weebuuza nti n'agabalekera takyeguya nsi kyovulaba n'ebiri ewa Museveni agendayo abyogeranga bw'alaba abyogeranga ye bw'ayagala bitambule tayagala kumanya kati yelengi mwakola ki baamukuba akalulu ayina obusungu awoza bamuteekako nuupu ekibiina kati Mwami Nsibambi takyayagala kumanya biri mu nsi kyova olaba ye ayogeranga bw'agamba amasannyalaze agasikayo nga bw'akola ki nga bw'ayagala kubanga ye alabika yenyiye ate nawulirako tibaamuwa emyaka 2 nawulirako nti baamuwa emyaka 2 nga Allah akoze eki ng'amulimu baamuwa emyaka emeka kati Mwami Nsibambi takyeguya takyalina kyayagalamu takyalina kyonna ayogera aduluka budulusi neze kyenjagala okugamba nti opposition bweba esazeewo okugenda ewa Mwami Museveni ekoze bubi nnyo bannayuganda okusinziira ku byempulira ekoze bubi nnyo bannayuganda abamaze ebbanga nga basibibwa babakuba embooko babakola ki nga balowooza nti eggwanga lino ligenda kukyuka nga livudde mu mikono gy'abantu abo nga kigenze mu mikono gy'abantu abalala naye gye tulaga ne byempulira lwabwe ekintu kya Nsibambi nkiwanvu waliwo eyo dialogue nagyogerako dda gye batambuza mbu eggwanga lyagera dialogue abasoma mmwe mubimanyi simanyi translation simanyi ey'emirembe esimanyi bagamba n'ebifo onaakwate wano onaakwate wano kati Nsibambi bali mu kukola ebintu bye tutamanyi waba gye biraga wagye bigenda tununula naye nga ffe bitukosa Nsibambi tali yekka ate Nsibambi nze simubala mu bantu abaagala ebifo ekyo nkikubuulira manyi nze siwaayira ate sikozesa bukyayi Nsibambi ayina ssente eza buli kala Nsibambi ayina ewammwe bwentinda afuna miliyoni 6 buli mwezi ogu department emu Nsibambi ayina amafuta ayina enajje eri bamala gye beetunga emijeera ayina wali Nsibambi ayina buli kintu
oba kitegede kati waliwo okwogera ku Nsibambi gwe simanyi naye Nsibambi ekintu kyayagala mu nsi muno kyavuga omulimu gwe tukkirize baagumuwa kuba yatuuka n'okugamba ayagala budget egenda okukola nze gambe enfollowing ebintu byonna bwe baatuukayo baasaba ne budget egenda okwasaganya gundi okkiriza jangu gundi ogira jangu kakati abantu abo banaamala okubanga balaba ne gundi agenze kkiriza gaana abantu bagenda kuggwamu ki essuubi jjukira alina omukulembeze abadde nga komanda kati ssaawa eno tetumanyi waakola ki waali oba kitegedde kuba singa yavuddeyo dda kuba tukkirize tugande bano bonna abalala we bali naye oyo ly'eddoboozi ly'abantu lye baali bateekamu nga bw'olaba Besigye kakati Nsibambi omulaba avuga ekintu kyavuga tukkirize gye kitutwala kyo kitutwala mu tuggwera wa Mwami Museveni kubeera mu kyama kya Mapinduzi. Kakati ssebo abantu abatategeera Nsibambi ngenda kutemera Nsibambi okuva emabega ate n'obugagga bwe bamutuuma si bwali kyogamba Nsibambi mugagga okusinga balwanira Mabulayiti nga bo bakyajja nga balwanira ebifo yasinga botafiire senga kyali bugagga nti omugagga batayagala kifo senga bo tebakyakola ki tebakyajja kuba be bali mu kintu tebakulimba nga mbutayagala kifo nga noba MP wamulume n'asita n'ebigere mu ttaka okiwulira ayagala kifo ekyo tebakikulimba naye nze wemba ntema Nsibambi mutandikira ku Besigye wulira Besigye nga nnyonnyola Nsibambi eyo bajja kwewaayo mu lutalo lwonna buli lutalo ebintu bino byonna bibeerawo in fact emyaka gino gyonna ndudde nga natuuma erinnya muganda wange Yusufu Nsibambi namutuumamu erinnya Kanoonya twali mu lutalo eruweero ayinayo munnaffe baali bamuyita Kikonyogo Kanoonya Kikonyogo Kanoonya olutalo bwe lwakaluba ennyo 83 nga guggwako waliwo amaanyi oyita ojjooka nga anaatera okufuna accident bamu ku balwanyi baffe baasalawo okwewaayo ng'olutalo tebakyalaba terusoboka ne beewaayo omu ku beewaayo yali Kikonyogo Kanoonya era oyita ojjooka ng'agenda kufa yali mu helikopita ng'akanyuga empapula wansi we twali mu nkambi zaffe akanyuga empapula zigwe gye tuli amusobaka ng'atuwulira atuwandiikidde tweweeyo tetukyalina kyakukola kakati awo kankomaa kakati Nsibambi bw'otunuulira erinnya Besigye lye yamutuuma edda nga tannaba nakusibwa omanya ekika ky'omuntu kyetudiringira nakyo Kikonyogo Kanoonya yali yabalyamu olukwe mu nsiko n'abaddukako mu 1983 nga guggwako n'agenda ne yeegatta Kolito Joko era abakasukiranga empapula mu helikopita ng'azikasuka wansi nga bagamba mwewe temukyalina kye muzzaako ono omusajja yatusinze Kikonyogo nga yabeera mu ki era Nsibambi mu bantu bonna Besigye be yatunuulira yagamba Nsibambi yafaananira ddala omusajja oyo n'ebikolwa bye Kikonyogo Kanoonya era erinnya lyakola ki lyamukazaako amazima gali nti Nsibambi buli muntu agende wa pulezidenti ge gabozi gatandikirako ngenda kutaasa baki ne Mawuwe yali agendayo kye yakola ngenda kutaasa basibe nze ntese ne Mwami Museveni simanyi ne mu DP tusobole okufuna ebifo naye ng'ebifo ebyo nga omuntu abeera ku opposition naye ng'eno minisita ekituufu kiri nti Mawuwe yali agenda kwenoonyeza kifo namukolera constituency ye bwe yeesimba nga tebamwesimbyeko era kati agiyina na kati minisita ontegedde bulungi n'Ensibambi yalayidde talina kyayagaza be Mawokota talina kyabeeguyako yalawatudde ku TV nga balaba n'agamba n'omwana we agenda mulambira obutakola ki obuteesimba Mawokota talina kyalumirwa baba basibe bate baabasibye omuntu atayagala baana basome ng'alina obusobozi obufuna basala ezo takyakulimirira bwe basibye
Batogenze rwanirira basibe. Okiwulira naye nga abasoma bakole ki ne mukyala we n'alaba ng'akoze kikyamu n'amugamba mutuufu kanso nze abaana bakirikamba weerereko omwaka kuba omukyala yagambye baweererako omwaka gwokka bwe busobozi bwakola ki era ye n'agamba oba abaweerera omwaka oba tabaweerera nze sibaweerera okitegedde amazima gali nti Nsibambi talina kyagenda teeseza bantu bana baliyo bonna baddiira balatiifu Bafaluuku Ntege bonna bagenze kweteeseza okiwulira bagenze kufuna kyoja mu miro ku expenses zaabwe za bululu wenalabye nalukola ng'akutte Nsibambi akaloma amugamba sebo tubulye bagambye wabaddeyo ne Zedriga fe tumanya ali Luzira wabaddeyo nayo tanaddamu n'ayogera n'agamba nti n'aleeta olupapula kubanga empapula baaziwa abasinga obungi tebamanyi kusoma ate abasinga obungi bapulizenta abamu babeera bantu baabwe alaga olupapula n'agamba mu lisiti omulaba Zedriga omulaba Nalusikayo. Lisiti agiraga olupapula n'alaga wali Zedriga n'alusikayo nalukola kyeyava n'amugamba olupapula olwo weolaze luliko Interreligious Council yatuula nga wabulayo okulonda kunaatera okutuuka ebibiina byonna nga birina okuweereza mu Interreligious Council movement DP FDC NUP okulaba butya okulonda okugenda okutambula nga kwa mirembe mu ggwanga NUP yasindikayo Zedriga endala n'esindikamu Katana kuba meeting zaali mmeka 3 okiwulira kakati balabaza mugamba n'amugamba era teyali mu state house kakati bano Nsibambi balina ebyabwe bye banoonya ng'abantu lwakuba bye banoonya ng'ebyabwe babizizikamu abantu era buli omu kyakola ki kye yeekwasa okuviira ddala ndowooza ku Ssebaggala nga basinkana mu 7 nga bagamba balina bye bagenda otuteeseza naye bateesezanga bifo byabwe kuba Nobert Mao bateesezanga bifo byabwe kuba Nabasa Ssebuggwawo bateesezza bifo byabwe kwefunira bifo okiwulira nakati Nsibambi kyaliko ne banne be bagenze nabo kyova olaba bwe yagenze nabo political failures abagudde mu kalulu Yagenze nabagwa bawanguddwa basoka bakompaseti nga balabise mu kamera kwabaddeko Faluuku Ntege kwabaddeko Latifu kwabaddeko Nsibambi kwabaddeko ono omusajja ow'entebe oba kwabaddeko aliko eyayiseeko twamukutte akaloma ne tugamba koyogedde nti aba NUP kwe bali tubuulire ani wa NUP yakoze eki kuba olwedde oyogedde nti baabaddewo nga bw'oyogedde Zedriga omukulembeze tubuulire n'abalala bakyamanyi okusinga Zedriga kitegeeza bano ba propagandist ne beboogera tebiba na bukakafu naye be bano nti emboozi nasanze ekola ki etambula ekutta omuliro ng'era dini libo wasabawo yagitunyumirizanga nti ono yatuta olusanvu namulabye ogenda mubuuza obukakafu nti ate tebukola ki kakati be Nsibambi amazima gali nti talina kyagenda kuteeseza opposition talina era ebigambo byonna byayogera kyova owulyanga mwami mawagamba nenzigwamu amaanyi bimalamu bantu maanyi nti ne bifaanagana kwa mwana wa TikTok yagambye tukwagula kiweekwese naye nga teyabaddeyo kati ye Nsibambi kubanga omulimu gw'alina okukola ogusooka ogwabadde mu assignment ye mu State House gwegwo kukuba kikopo n'abadde basubirira mu opposition bagwemu amaanyi era kyakola era abuna TV era yakulaga nti bagenda era yakulaga nti twabadde ne bano baatayogera okiwulira ekituufu kyayisawo yeyagalira kifo naye okweyagalira kifo balina okukola era assignment tufe tulina okuyamba opposition eno gikkakkanya kati gwe mulimu gwatandise omulimu gwakola munyagwo gwakola n'abalala abalinga abo naye nze ngenda kusooka nsaasire Lukwago lumu agenda tulika akaabe Lukwago lumu agenda tulika akaabe nga tulaba ku TV mu kkooti ayogeza busungu yabadde ku TV nga ayogeza busungu omusajja agenda tulika akaabe tumulabe nga akuba omulango oba yabike simanyi alina obusungu ku mutima ne waba ayogera omulabira ddala noga kati bageze ne bamugana tombulira nsibamutudde nga omusajja takaabira wano nga ye awulira obusungu bumutta
Neti yabadde agamba yetu wali yamutumye kati yadde agamba oyo Moses gundi olaba yabadde agamba Moses actually yatuuse ku Moses jukira Moses obuzibu bwe nafunye ku bantu bonna bagenda mu State House abavudde ne basalabawo okujja okwogera bwabadde bumu bw'otunuulira Moses yadde ayogera statement ya njawulo bw'otunuulira eyansi bambi zabadde za njawulo naye nga zigenda zikola ziri kuweevu bwe ziti ekyukamu netira okitegeera kati ate bw'otunuulira gundi Latif ezize total ezagudde flat kwa yatuuse n'atugamba n'otugamba nti mwadi mwagala ngende nange neeyogeddeko njagala kifo nganza omuntu mu interview gyasembye okugera ate na ku ssomero lye mu office nange neesabidde obwa minisita kati mbeera eri nimeme nange kubaako kye neefunira nti obuzibu bwe baafunye their statements are not straight we baavuddeyo buli omu yayagadde okujja mu public ayogere gye bali of which nze mu birowoozo kye nafunye ndowooza gwe babadde baliidinga okwogera yabaddaani nsibambi but later wano ne balabanga nabo bali left behind kyova olaba Moses yazze n'atugamba ffe we twatuuse twasabye ne budget egenda okurecruitinga baki aba opposition abaagala okujoininga ekibiina ekigenda okukolagana naani ne President Museveni era tujja kuba tuli awo nga Farouk bakubidde akasimu owaayi oyagala ojoininga tulinawo ebibiri kuba ye yagambye yekyogera kaati oli n'amubuuza budget gye mwafunye yakurecruitinga oba mwagenze kuteesa kubiriwo n'asooka tamwatamwa oyo Moses okitegeera so obuzibu bwe baafunye tebalayinga ku kintu kyekimu bonna nga bwe bali ekituleetera otugamba ebyabatudde eri bano bye batugamba wano mu face si byebimu bye batuuse eri ne boogera ensonga zaawukana buli omu yatuuse eri n'asooka anoonya kiki okusinziira ku statements ze bakola ate n'ensibambi gyagenze ava ayogera yatuuse ekisa natandika contradictinga ajja n'atugamba naddala nze ensonga ya Zedriga eyo yalimbye yakubye Blanda ensonga yali ya Interreligious Council y'abanaddiini be bategeka negundi ne debate oliriza be bategeka ne debate za bwa president weziba zigenda kubeerawo era ne bayita buli omu era we bagenda eri baba balina okuŋŋaanya buli side yonna bakole ki boogere ku kintu like mostly security safety y'abantu ng'ekintu kigenda okubeera akalulu kagenda okugira bonna balina okubaamu era bwenzikira omuwala yagamba n'agamba Zedriga yagenda tagenda ng'agamba n'ebiseera ebisina bye batugamba bye bimu tebikola era ne gundi ne Yusufu Nsibambi yakakasa ku TV n'agamba ekyokugenda mu State House Zedriga teyagenda kino twali mu badde njogera ku meeting yaki Interreligious Council n'akinnyonnyola bulungi nnyo so mu bufunze babulooka bo babulooka abawedde emirimu kuba bo benyina beewaako obujulizi naddala nga twadde gundi statement ya Yusufu yo Yusufu ye yayogerera ddala n'agamba ffe ne budget twagisabye tugenda bulookinga buli omu tulina okukola ki era we twawuliridde ne twawulidde ne munyoka n'agamba nti ye akoye opposition awuli ayagala kukolako ne gavumenti eri mu buyinza wawulidde Nsibambi protecting against atya wawulidde statement ya gundi ya Munyagwa mbwakoye opposition awuli ayagala kukolaganako na gavumenti eri mu buyinza wagiwulidde so ekyobugaga tetuwakanye but ye bo bagenze eri kufuna budget ya kibulooka alina yayongerwako nze nina gwe musinga okutenda minisita wakuba ayinza okunkima gundi church house ye ne hostels eziri mu gundi bamukwatanga gabba amazzi bwe bakyasinze okwagala otwala obuntu obutono church house entinda bagikwatanga ebba amazzi aba national water okuteesa nga okambuwadde kiyinza obutavayo bulungi twateesako emabega lumu abateesawo ne bagamba bannaddiini abo twabategeera babi nnyo bakola ba Museveni naye ate mpulira ebigambo bigenda bikyuka nti bannaddiini bali bateeteddde okuteesa ki kaka nja tusotugoberera ebyobufuzi no sakozi kanso simanyi ekyokuba nti mugagga tekitegeeza atuleka kati baluge mazima agataka oba toyagala gawulira oba oliwa oba oliddawa kanso Nsibambi mugagga ebyaddala
mugagga. Ekyokubiri nga nkola program lwe najja wano nasobola kubeera munywanyi wange ne mugamba genda ku TV olaba sente kyali mu kwogera. N'agamba kino ekyokugamba nti bagenda kutaba nze nkireese mu bigambo bye tekiriimu. Saagala mubuukire bigambo. Tannakwogerako nti twagenze kuteesa kutaba sibe. Nze saakiwulidde. Nze ngambye wabula yakoze polita n'agamba nti okuteesa ogenda kwange wamanye Museveni kutandise okuvamu ebibala kubanga abamu n'abasibe ewange batadde 100 era ndi oba siba kansa awo nti bagenda kutabala 50. N'agamba naye pointi yaabwe baagala kukolagana na gavumenti eri mu buyinza. Kakati ekyokubiri kyekino kivaga nti atategera yafuze biveeko. Jjo ku lunaku olwokuna ku TV ku Adam Kungu kwabaddeko oyo omukyalo ne yawangudde wano. Oyo gundi oyo musawo simanyani. Yazze ku TV. Oyo gubadde Dr. Lukwago. N'agamba tuli beetegefu okuteeseganya ne gavumenti eri mu buyinza. Nga tannaba kukyogera ejjo ly'abalamu Oweekitiibwa Jolo Ssennyonyi yagambye bakkiriziganya n'okuteesa ne gavumenti eri mu buyinza singa bibeera mu pabuliiki. Nze siri ku Kyagulanyi. Kakati Sakozi bannabyabufuzi gwe bakwatira akakeege we wano. Sakozi we batulateesa ebintu by'emboozi mu kati tetugenda na kivubo. Tetugenda na kivubo mu kisaawo tuteesa ebintu by'emboozi mu kati. Tufuna awantu oba pakalasiti oba Climax ne tuteesa ebintu by'emboozi mu kati. Kati batugamba baagala bagende na kivubo naffe tugenda kuteesa. Sakozi njagala obenga omusajja omuyivu era ng'ow'amawulire. Infact nakulenga okola interview ya Nammeere era kino envuka ngenda kwemula ebintu kyosera ku bayoutuber bawano kuba nti teweekubira waliwo abakola nga bali bati nakule yadde nnungi nnyo. Sakozi ebintu bino byonna bye tuli mu kwogerako simanyi bya malwaliro simanyi tewaliyo ddagala omanyi gye biggwera si gye biggwera. Twali ffenna e Rwanda n'otwala e Rwanda n'otulaga meeya twali ffenna tulaba meeya n'atugamba vice president w'opposition. Okitegedde bulungi. In fact era oyo omukyalo oyo dokita yagambye nti olaba ne Congo kuba Congo yakireese emirundi egi n'agamba olaba ne Congo no bannayibe baffe baateesa ne gavumenti eri mu buyinza. Sakozi bannabyabufuzi obalaba bonna bali ekintu eki. Kanso Nalukoola ne Kanso Nsibambi nalaba interview lwe yatandika paka lwe yaggwa. Era Kanso Nalukoola kyazo yagamba naye twateesa abantu bali tebajja mu bifaananyi lwaki oboogedde wano. N'ekirala Kanso Nalukoola anti ze njogera byange. Era luvannyuma lw'okwogera Kanso Nsibambi nti abantu bano abalala baaganye okujja mu bifaananyi ne bakansi ba NUP bwadde bameka 3 kyo yakola ki. Era n'okira gyose yandako interview yagambye nti tugenda kunoonyereza. Kakitegeeza ne bano bava mu NUP ne bamenya amateeka ne bagenda ewa Mwami Museveni. Kakati gwe mu mbeera y'enna Sakozi ebyobufuzi bye Uganda ffenna tuvuga ali muntu ogu ali mu bbaasi gw'amala okukuba wano akalulu jaddukira awangudde nga minisita jaddukira akalulu kagwedde teyawaddeko obujulizi. Sakozi singa ntandika okwogera buli kimu kye tusanga ku bantu kuba tulaba baka palamenti twogera n'otandika okwogera buli kimu basobola n'okukutta. Okulonda ekwawedde yayogedde atya ne gwe namugamba n'owakanaga muli okulonda amanya g'abantu mulimba teyewaddeko obujulizi. Nalukoola baba ayogera ebintu byabanga abalaata naye yagenda n'agamba nti bwe kiba nga mwatudde ne mugamba nti bano teri kuboogerako ate oleese baaki wano n'oboogerako ate n'ogaana batubuulira amannya nga mwabajje ne mu kifaananyi. Yali abuuza Kanso kibuuzo okiwulira
Otegedde soto yamugamba nti ketwabaganya okuleka tolakyo baleese wano. Yali amubuuza kibuuzo n'agamba kanzije mu Zedriga Gwomesoninze nkukakasa nti teyaliiyo era n'amuteeka Kaloma mpaka gundi we yakola ki bwe yamujja. Kaakati amazima gali nti okuteesa nga tuteesa mu mbozi mukati eyo pateemu tuteeseza mu house yaffe wonna we tukola ki bwe twagalira. Naye bwe bagamba nti Amerika egenda kuteesa ne Russia nga we twabiraba bafuna awantu buli omu awamuganjula nicho ground ngera bano bagamba nti province kiye balonze. Amerika gye yali ayagala Russia yagigaana. Okiwulya Amerika gye yagala Russia yagikola ki yagigala ne balonda eya Amerika naye nga Russia gyekola ki gyekkiriza. Amazima gali nti okuteesa waliwo ekigambo kye bayita okukuta ne kye bayita okuteesa. Okuteesa nga kuli bannamawulire kati bansirame kye bakola bakiyita kukuta kubanga be batubuulira ne bateeseza bannamawulire tebabitugamba. Otegeera kye bayita okuteesa abo bannamawulire abatudde nga n'ensonga ezisimbiddwako omulaka zikola ki nga bwolaba debate eyali ku TV. Okiwulira Russia yagenda okuva mu kuteesa kwerimu Putin ne Trump naffe abawano nga tumanye ebibadde mu ki nga si kwa kafubo twabadde mu kafunda. Okiwulira kati okugenda okusisinkana president oba okuteesa ne gavumenti tetwetaaga kafunda twetaaga wagazi. Awagazi awo buli gavumenti ezitegeerekeka zibiteesa ebyo senga wabawo ne demokrasiya era kya demokrasi okuteesa so okukuta kubanga kati okukuta Mawubi yayogera bibye Sabagala yayogera bibye Londo gundi ayogera bibye n'abalabo ndabakukuse yawulo okukuta n'okuteesa naye atera Sakozi yala tutegeere kabaka we yali ayagala we yali asaba egundi yenda kukyaka kabaka yagenda mu lujjudde ne bannamawulire bana abantu nga sibambi bino tebinnavaayo byonna. Meeting eri twagimanyaako eyasooka gye bagendamu n'abakulembeze abaki okitegedde wagimanyaako nti ebaddeyo ng'etambula ey'abakulembeze. Omanyi ffe tuli bannansi abalina okuzimba eggwanga mu birowoozo oli nga tannabako kuvaayo oli nga tannavaayo kutubuulira ne bamiitinga abo bannabyabufuzi bazedriga baani meeting eyo nekola ki ne bw'omaliriza meeting eyo ebintu ebyo bitwalawa bw'omaliriza meeting eyo enteeseganya gundi abaddeyo ne gundi abaddeyo ne gundi abaddeyo twagala tutambule bwe tuti mu kalulu bw'omaliriza obitwalawo obitwalira mwami ani obitwalira mwami Museveni. Kye tugamba ate ntumane tugamba mwami Museveni oyinza oteesa kyo kintu ne kikola tuba twekuba kubanga mwami obeetudde ku Africa n'obeetudde wa naye beetu ekwata ku bintu ate byogenda otwalira Museveni akubuze n'abanupu babaddemu ne Zedriga yazze. Mwami Museveni teyeetaaga bwe twanga tetwagala kuteesa naye tusigale ku kimu tetwagala kuteesa ki naye naye twandika okugamba nti bye twateeseza twabiteesa wa Museveni naye nga bwe tumala bigenda bwa mwami Museveni kirizagaana opposition ensobi eziri mu Sakozi tulina okuzoogerako. Mwebale nnyo tetugenda kusuukawo tulabagane.